So my point is sayimera njagala abantu bankotinge bulungi bwe baba baagala ofulumya Nambwayo baleme kumugobanga mbwa. Ebigambo Zubeda byagenze maaso n'okubanga akozesa ng'awabula Suna Ben gwe baawabudde alabika nga tebyamusanyusiza. Ngena lentulo ya bapika n'operesi kati yatumira no kitabiuma ya smile kuza wakako Suna Ben okugamba Zubeda nti nebyo ebigandula byanyambiramu ebyo. Suna Ben agatako anti mwana Shamimu Mayanja oba gonze okugenda maaso n'okuba nti oyita Zubeda byantalo yandyesonyiye ebintu bino n'agenda n'abobeza ettooke nga ali waliye kunafaayo ekyo kigazi kikumbo kyali badde wakakiyigira kifumbira musajja naye kiri mu kuzungana mu bikamera mbu kyefuna ekinakuwadde nnyo. Zubeda asigala akalambidde agamba nti Suna Ben weekazaakaza tojja kgenda maaso nakubanga olekawo omukazi gw'otobye naye okutuuka ebbanga lino tebijja kukola Suna Ben. Eyo relationship y'abantu babiri. Suna bw'atuula yekka amanya amazima. Bw'atuula yekka omanyi tusobola okubeerawo ne weekozaakoza n'osekaseka abantu ne bakuwaana, but this tendency of men okusuula abakazi be batandise nabo oba omukazi ng'alina kye yacontributinga n'omala gamufulumyanga kasasiro, it is not going to work. Suna Ben nno obusungu bwagenze maaso n'okubanga bumulinnya entemi emu bbiri tatandise okulangira Zubeda ekivulu kye yakola nti kyamusala. Ekyava kitegeka n'agavulu ne gakisala kyali kirowooza abantu bakyagala. Naye tazikiza agamba mu mbeera yonna wakugenda maaso n'okubanga awaga Mary Nambwayo alina okulwanirira ebibye mu buufu obumu oba obulala. Oba mugamba tuwaga abakazi oba tetubawaga nedda. Abakazi bagenze mu depression, abakazi besse, abakazi bali eyo baagwa eddala, abakazi bali mu rehab. Olw'embeera bwetyo ng'eri ku Nambwayo. Suna Ben kino nno kyagenze maaso n'okubanga kimunyiiza wabula ebigambo bye yazizzaako nze sibiriimu. Totera kugogola era bw'anaavaayo n'akwambalira ensi egenda kumwambalira. Totera kugogola. Sireeta obujulizi nti ndya naye embizi. Ebyo Suna Ben okubyogera Zubeda tebyamuyigudde ettama. Agamba nti Suna Ben teweebuzaabuza ensonga eri emu tuula ne Nambwayo. So nze njagala bwe batuule bonna bamanya amazima, ffenna tulina amazima ge tutamanyi. Nambwayo alina okuba nga alina kyatukweka ne Suna alina okuba nga alina kyakola ki kyatukweka. Suna bw'aba amanyi nti akooye Nambwayo ng'ate awulira Nambwayo alina contribution ku nnyumba eyo mu mazima ge mu mutima gwe nga naye akimanya azadde abaana abawala afune we bateesa ne Nambwayo because we banaateesa bokkaaba nga temulimu third parties bajja kutuuka ku nzikiriziganya. Luno olutalo mukwano gwange oba lutandika butandisi oba luli mu kusimbula oba abalwanyi mu bo beetegeka ku lutandika oba tebannalinnya nakuba nti bafunanga to bagende gwe balwanira. Suna Ben Zubeda byantalo, Zubeda byantalo, Suna Ben. Kano nno kalabika kabikkuse. Ate nno tubadde tulowooza nti Suna Ben agusiikuulidde Zubeda byantalo yekka. Ne Fifi the Queen bamutadde mu square omuzannyo bagumutaddemu. Bwogana maaso n'okuba nti nno okobeerako ku mukutu ogwo ogwa TikTok mwana mulenzi Suna Ben olunaku olwaleero kwebyo byentandise nabyo videos ezebbiri. Ate mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Suna Ben asiikulidde abantu babiri olutalo. Agenze maaso n'okuba nga agamba mu comment gy'akoze eyo gye nkuteeredde awo ku screen. Agenze maaso n'okuba nga agamba bannange agenze maaso n'okuba nga agamba nti neewuunya bannange neewuunya ekisolo ekyo Suna Ben kyatera okulya ennyo. Neewuunya embi ya Shamimu Mayanja ne Nabitengero
okweyingiza mu bye batamanyi. Suna Ben alina obusungu bw'amaanyi nnyo ku Zubeda Byantalo. Suna Ben alina obusungu bw'amaanyi nnyo ku Fifi the Queen. Amubuufu obufaananako bwe butyo omukwano gwange. Agenda maaso n'okuba nti olaba. Mu screenshot eyo gyengenze maaso n'okuba nga nkuteera ku screen, Suna Ben wagambira nti yeewuunya embigundi ya mwana muwala Zubeda Byantalo wamu ne Nabitengero. Nabitengero gwayogerako ye Fiona Nabitengero. Olwo n'aba ategeeza Fifi the Queen. Ojja kujjukira nti gye buvuddeko Fifi the Queen ennaku nga 2-3 emabega, yagenda maaso n'okuba nga akola omukuku gw'ebbaluwa. Guno nno yali agenze maaso n'okuba nga agwandikira mwana muwala amanyirwa nga Mary Nambwayo. N'amugamba nti Mary Nambwayo, wadde Suna Ben yeefuula kaguje, yeefuula ki, byonna abikole, naye togeza n'ova mu nnyumba eyo. Era mu bbaluwa eyo Fifi the Queen gye yawandikira Mary Nambwayo, Fifi the Queen yagamba Mary Nambwayo nti weenyweze, byonna omusajja agenda bikola, naye togeza n'ovaawo. Era mu bbaluwa eyo yamulabula n'omulabula ku asikali eyasigala, n'amugamba nti ayinza n'okubanga ajja kumuwa obutwa, nti asikali ng'awa Nambwayo obutwa. Byonna bigambo bya Fifi the Queen. Wabula nga tojja kujjukira nti asikali kyali nnyo wa Suna Ben. Ebigambo ebyo nno Fifi the Queen bye yagenda maaso n'okuba nti awandiika muko gw'ebbaluwa ng'abiweereza Mary Nambwayo, Suna Ben olwamugwa mu matu birabikanga tebyamuleka kyekimu, kubanga ebyali mu bbaluwa ebyo byonna byali biraga nti Nambwayo byonna abikole batalina okusigala nga ali mu maka. Suna Ben ne wakubasama kalina Nambwayo tagezanga, n'agenda maaso n'okuba nga agita. Ate si gwe mulundi gwokka ogusoose, buli Mary Nambwayo waafuna ekimusumbuye agenda maaso n'okuba nga awulugumiza Fifi the Queen akasimu. Era Fifi the Queen ye yasinga n'okuba nga alanga omukolo ogubadde ogw'enkukutu oba ogw'emu mu nkukutu ogugenda okubaawo ogwa Suna Ben. Fifi the Queen y'omu ku baagenda maaso n'okuba nga bavaayo ne bagwatuukiriza ne bagubuulira ensi. Kati oluvannyuma ne Suna Ben n'avaayo nga yeekangabiriza oba nga ayogera nti ekintu kimaze kati okwabika talina kyakkola, n'agwogerako nti tomanya gwandigenda maaso n'okuba nga guvaayo. So omwana mulenzi Suna Ben obusungu bw'alina ku Fifi the Queen bwa ddala, ate era obusungu bw'alina ku Zubeda bwa ddala. Ojja kujjukira nti ne Zubeda Byantalo mu muzannyo guno gwonna guli mugenda maaso n'okuba nti gutambula, y'omu ku bakyala abamanyikiddwa okuba nti erinnya lye eryokubiri ye Byantalo, Zubeda Byantalo. Bwe yeesimba mu lutalo ne bw'oba ofa abajja gukusombera, kale gusombe abajjukira ku ntalo ezo osobola okujjukira olutalo lwe yayinako ne Zahara Toto wali ku NBS ebiseera ebyo nga bayombera akakaaya. Abajjukira ku ntalo Zubeda zaalwayo ojja kujjukira olutalo lwe yayina ne Edisendi wamu ne Kasuku ne ttiimu yonna, we yakeera ne yeesimba mu basajja 4 n'abavumavumaawo. Kati omukyala akeera n'akwata abasajja 4 n'abawulubula. Then Suna Ben alina okugenda maaso n'okuba nga yeenywezaamuko. Kati Suna Ben bano ababiri agenze maaso n'okuba nga abagatta wamu n'abalaga nti baamunyiiza era tebaddamu kumwasamira olw'ensonga beeyingizza nnyo mu nsonga z'amaka ge. Ate era mukadeke kamu Suna Ben okubayira nti bano abateekako olukongolo lwa nsonga. Balwanyi ba ntalo balungi. Fifi the Queen bwalwesimbamu teruggwa, Zubeda bwaluyingira teruggwa, kati ate ng'ogasseeko ne Mary Nambwayo. Kitegeeza abakyala 3 we banaakwata obwongo ne babugatta, Suna Ben asobola okukeera nga ali Masaka atudde. So Suna Ben essaawa zino agenda maaso n'okuba nti awanda busagwa bwereere, okubeera nti atuuka n'okufulumya a statement eri omukyalo omusiraamu n'amugamba nti baatuula bonna eyo gye batera okutuula Suna gy'abeera mu makalaayi ge. Bino byonna ng'asika mwana muwala Zubeda muteeka mu muzannyo gwongera okuba nti gukyafuwala n'okubeera nga gubijja. Era ebiseera bisinga bw'obanga oli muntu agoberera Mary Nambwayo ku mukutu gwe atera nnyo okuba nti 1212 ayisaawo ku linnya lya Fifi the Queen. 1212 ayisaawo ku linnya lya Fifi the Queen. So omwana mulenzi Suna Ben ayinza okuba nga ali awo
nga muli mutima gwagamba Mary ono tasobola kubanga amagezi gano gonna gakusombola agalina bwomu alina okubanga abakyala bano bamuwa support wabula gwe omulabi esobola okugera maaso okubanga owandiika mu comment section n'otubuulira gw'oli ttiimu ani ku bonna abagenda mu maaso ttiimu Suna Ben ttiimu Mary Nambwayo ttiimu Zubeda naye bamuleese mu fix ttiimu Fifi the Queen ttiimu bakyala ba Suna Ben abalala kuba nabo we bali awo tulinako gwe twa interview nze wano kwagaliwo osobola okukeberako video nga 2-3 ku mukutu guno gwa YouTube ogwagaliwo naye yavuddeyo ng'awanda busagwa era ng'agamba nti alina ettu lyamugema oba nti yeetisse olubuto lwa Suna Ben wabula yagamba mukakkamu ali mabega wa mukyala munne Mary Nambwayo alinda Mary anyenye ennyumba ajeddize mbujjuvu kalina kati naye ajja kulaba kiki kyanaagattako oluvannyuma mu buufu ofaananako webto nagamba eno ye War Command Center agaliwo bwe tulaba olutalo nga lugenze maaso lw'okuba nti lwagala okukoleera tulukwata ne tuluteeta ne tuluteeka ku mmeeza ne tugamba nti gundi yakumenyawuka gundi kati gwosobola okugenda maaso lw'okuba nti okubaakuba mutoki ne weekaanya nogamba naye ani alina obuzibu wano ffe tetuwagira ntalo wabula bwe zibaawo tuzireetera abantu ne tubagamba gundi unaakumenyawuka munne kati gw'omanya ani yakumenyawuka ani mu kusooka oba ani yakumenyawukadde munne mu buufu obufaananako bwe butyo so omukutu gw'oliko gwe gulo gwennyini ogwagaliwo nga ngenda okuba nga nva wano njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bagenda maaso okubanga bakusiigira langi ekizimbe kyo okuviira ddala ku kalina n'ebizimbe ebiddako ennyumba ya bwannannyini mizigo gya bapangisa olinayo kasinga olumuko oyagala kasiiga langi musobola okuteesaganya ate ne bakuyamba n'okulondera ekika kya langi ekisobola okunyumira ewantu okusinziira we wali olina studio olina apartment olina ki bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi wonna w'obeetaagidde namba y'essimu 0705 19 so amubufu ofaananako bwe butyo mwagala nnyongereko ki bwe binaagenda maaso okuba nga byongera okutabuka tujja genda maaso okuba nga tuwongera okubireeta musalewo ani ttiimu ki era ani ali ku sayidi eriwa abasiddiyo omusunsuzi erinnya lyange agaliwo omukutu kwoli vidiyo eno genda maaso n'okubanga ogirayikinga webale nnyo ate era n'owogisharinga tekikutta tofa sharinga video ciao thank you so much